Yes, utevu nkwanisa kufadi TV uji esaawa eno wasiibye otya wasize otya oli otya jeba gyotusizaako engalo esaawa eno nina kusubscribe nga tompere video eno ka like bagita Fadi TV uji mbane updates eziba trending kusana mawuli agaba gakagwawo ensonga za musajja mukulu amanyikidwa nga Alimpa zibadde zasirikamuko naye ate abasinze okuba nga bazitula kuliko Sheikh Umaru kusanya musajja mukulu amanyikidwa nga Baligayesa toba Baligayesa ali awo naye alinga musawo wa kinansi ate alinga nga Sheikh kugamba ali bwatyo simanga Baligayesa abo ne Sheikh Umaru basinze okuba nga batula ensonga za Ronald Alimpa. Sheikh Umaru yavuddeyo nga ayogera ku Empeeta Alimpa gye bagamba nti yagikula ewa Baligayesa Baligayesa waye Baligayesa ina alinga nga Sheikh Umaru bakuba ate buli omu anyuma munne buli omu agamba oli mufere onagamba oli Baligayesa agamba ono mufere beza Baligayesa obaye bawa senga kula namandooza buli omu alangira munne agamba nti gwe mufere Sheikh Umaru agamba gwe mufere kati bavuddeyo nga bayingira mu nsonga za Alimpa. Sheikh Umaru alumiriza 100% agamba Alimpa Empeeta gy'oyambala wagigula mu Sitani era olunaku lwe yali ezze kukusaanyawo naye kyakuyamba walina banno be wali nabo kati be baagwa mu gaapu z'empeta eyo. Sheikh Umaru yabyongedde mugambi zibadde zasirika ennaku zino naye omukutu gwa Facebook ke mawuli agatambula gakedde kutambula ku makya. Sheikh Umaru yasooka n'abyogerako ko mu kusooka kayazemu n'abyogerako era omulundi ogwokubiri ng'agamba nti Alimpa yandibadde azaayo Empeeta gye yagigula. Empeeta eyo gy'olengera mu kifaananyi y'Empeeta esaasanyizibwa ku mukutu gwa News Opera. Ekyo kifaananyi kitambuza ku mukutu gwa News Opera bagamba nti yeeyo Empeeta Alimpa Ronald gye yagula. Alimpa Ronald akyaliyo mu ddwaliro era embeera simbi kale agenda atereera embeera simbi naye amagulu go bakyagawanise era nga Sheikh Umaru kwasinze n'agamba nti Alimpa bano be bagwa mu gaapu zo ez'okufaako ate n'ekirala ekyakuyamba mu magulu ge gamenyeka naye omulundi ogunaddako wona batewejjeeko Empeeta eyo ey'amasitaani kiyinza okukomawo nekikutwalako oba liiso oba nekikutwalako maamawo oba taatawo. Empeeta eyo amugamba nti agizzewa gye yagigula. Sheikh Umaru bwatyo bwavuddeyo ng'ayogera ku Empeeta eyo. Empeeta eyo gy'olengera Alimpa gy'ayambadde Empeeta eyo bannayuganda bangi nnyo bagisongako ono jjukira twasookera ku nkima enkima neggwa enkima kati tekyatulendinga nnyo enkima naye bagyogerako bingi nga bagamba nti omuntu atalina kintu kyonna nabakyo bw'otambula n'enkima enkima kisolo kya mu nsiko walifundako embwa naye enkima jjukira no mu Uganda kizibu nnyo okusanga omuntu atambula n'enkima naye embwa kyangu okusanga n'omuntu atambula n'enkima kyovula abasinga basinzidde ku ekyo nga bagamba enkima Alimpa okutambula n'enkima waliwo akabuuza. Sheikh Umaru yekwasize n'agamba nti Alimpa okutambula n'enkima waliwo akabuuza kusa n'akaweta ako k'oyambala. Sheikh Umaru akisimbyeko nnyo enkanda agamba nedda Empeeta eyo kussa n'enkima gizzeeyo gye wagigula. Simanyi oba Baligayesa gwe bagamba Sheikh Umaru bawakula nnama nti oba ye yamuwa Empeeta oba naye ayogera bwogezi naye nga Sheikh Umaru bagamba 100% eyo gye yagijja eyo Empeeta yagijja eyo era ng'Empeeta eyo y'amasitaani era yamuviireko okulabika nga banne bafiira mu accident gye baafunye kubanga kyabadde kizze kubanga kitwala ye nekireka nga kituttemu ba Lady Grace kwosa ne banne. Sheikh Umaru bwatyo bwakasissa era n'agamba Alimpa mbana batakoze ekyo nazzaayo Empeeta eyo gy'atera okwambala eyo nga bw'ogirengera mu kifaananyi Empeeta eri ku lugalo lweyo. Bannayuganda bannyo bagisimbyeko olukongo. Ojjukira olunaku olw'okwosa eggulo olunaku ndowooza lwakwosa ggulo nabaddeko ku mukutu ogwa TikTok era nga buvidiyo butambula nga bangi boogera ku Empeeta eyo. Enkima kati bagenda bagivaako naye nga n'enkima yali emu ku ebyo bantu abasinga bye basinga okusako ennyo ebirowoozo nga bagamba nti enkima naye eyinza okuba nga erina obuzibu bwe yavaako ku bagamba akabenje ako kuba nkatuukawo naye ku mukutu gwa TikTok olunaku olw'eggulu badde boogerako ki ku Empeeta nadde ndi awo ne Sheikh Umaru n'agyogerako ng'agamba Empeeta eyo
ya Sitani gy'ayambala era nga Yeyaviilako akabenje ako kubanga katuukawo. Wabula Alimpa teyasirise ssebo naye. Olunaku olw'eggulo amawulire gasibye gatambatambula ku mutwe gwa Facebook akwatagana ku mpeta. Alimpa yagambye nti abo bonna abeetaaga empeta nga bawulira bagyagala nnyo nabo bagende bafune kuba yitabaganye genda funa mpeta. Alimpa bwato bwe yagambye ye. Omanyi bannamawulire bamutambulirako nnyo ennaku zino. Kyebula abasinga bagamba nti singa bamuwamuko kawaazi kuba bamuleetera okukola ensobi. Abasinga bagamba nti kalifomu bamukuba mungi ate bagenda ne bamuteekako akayumba ne bakana nga bamwogezesezza ebyensimatu byatandiyogedde. Bantu bangi bava nga boogera ku nsonga ne bannamawulire ne bagamba batya bakakanira bagenzeeyo wawaali mu ddwaliro. Bangi bakakana bagenzeeyo. Kasuku yomuko abava ne boogera ku nkima mu ntandikwa. Enkima basanga ne basukane bawakanya enkima nedda enkima ne balumba Kasuku ne bavuma Kasuku. Kumbe Kasuku naye agamba ye yaliwulira kwani ku maneja wa Ndugga kubanga be baali ku siini ewaali akabenje wali ku soosi ewaali accident. Be baaliwo essemuto ku luguudo lwa Ssemuto Road. Ukundi Kasuku agamba naye yasinziza ku abo abayogera. Kwegamba bintu bya Alimpa Ronald bino, bintu bya Alimpa Ronald bitawula nenga Kasuku bamwatake nga ne bamulumba era nga Alimpa yamuvuma nga agamba okutonda mu Kasuku Katonda yanditonzeemu oba ekifene. Okutonda mu Kasuku Katonda yanditonzeemu ekifene. Kwegamba si bya unengo otawula do lukyatabuka kati sawa zino bintu bya mpeta efuuse empeta. Kasuku oluvannyuma basinga abantu bategeera amazima. Abantu nga bangi bavudde nga bookera ku nsonga n'abantu b'okubizinga nabo baava gyali agenza okupafominga nga bagamba kituufu enkima baali nayo. Awo tebakkiriza ebya Kasuku bye yali akozesa bye yali ayogedde naye nga maneja wa Ndugga bagamba nti enkima yaliwo kaaliwawo ku bbali. Bannamawulire abasinga bagendawo naawe waali akabenje ne babuuza abatuuze abaaliwo akabenje nga kakagwawo bwe kati ne bagamba nti enkima yaliwo. Bwagenda okukyanga enkima nga weeri jjukira akabenje bakafuna ssaawa zaali ndowooza mwenda ogw'ekiro naye obwagenda okukyanga enkima weeri ewaali accident naye ng'etobye nga yonna etintima bagenda okulaba ng'eyingira ekibira teyaddamu kulabikako mpaka nakaakati. Oluvannyuma jjukira Kasuku bama ne bamukkirizamu oluvannyuma lw'okulabika nga bagenda bannamawulire basinga wali ewaali accident ne bazuula amazima nti kituufu enkima yaliwo. Essaawa eno Alimpa yagamba abo bonna abaagala nga bawulire baagala empeta yenge bawulire ebaluma. Manyi Alimpa bamuli bubi ku social media. Bamuli bubi nnyo bamutaddeko nnyo amaaso ate bannamawulire basinga okuba nga baleeta obuzibu. Bagenda ne bamuggyako interviews. Musajja wattu abasinga bagamba nti ebintu by'ayogera oluusi tebiba bituufu. Bagamba nti kalifomu gwe baamukuba muyitirivu nnyo ebiseera ebisinga bwe bagenda okulabika nga bagenda okumulaba bamukubye kalifomu olw'okukakanya ku bulumi obutawulira nnyo bulumi obuli kugulu okwakosebwa. Kati abasinga bagenda bakakana bamukozesezza ki ensobi naye ng'empeta naye efuuse empeta. Kyokuzako yasinze okuba nga atinkula eby'empeta. Yateekudde eby'empeta agamba Alimpa olina empeta bannange kiri ku social media naye nga bangi bavuddeyo nga boogera ku nsonga eno nti kituufu Alimpa alina empeta naye abasinga bagamba kituufu empeta ya Sitani era empeta eyo yaviirako okubanga banne bafiira mu accident. Empeta yali emwefulidde yali ezze kunona ye kusaanyaawo ye ne kakana ng'esaanyizaawo balediggulesi. Kwegamba bikyali awo bwe bityo naye nga Kyokuzako ali confident agikakasa agamba Alimpa empeta gy'olina wejjeeko empeta ogizzeeyo ewa bba wa kulannama ewa mukyala kulannama bw'otagizzeeyo ejja kusaanyizaawo abantu bo bonna ab'eŋŋanda zo bajja kusana bajja kuzikirira bw'oteggyeko empeta ekyo. Bagamba nti empeta eno gye yafuna kati etandika butandisi okubanga emukyankalanya obulamu bwe. Bagamba empeta eno yagifuna kufuna ttutumu. Abasinga bagamba nti Alimpa engeri yajjamu mu kuyimba yabatabula. Akaweta akoolengera ako bangi bakasimbyeko essira bakataddeko nnyo focus. Simanyi waje binaggwira naye ng'essaawa zino entima twagivuddeko kati social media heroes bali ku mpeta. Omanyi tugenda bitrendinga kati essaawa zino enkima yo bayitadde ettale bali ku mpeta. Alimpa bamuli bubi. Kyokuzako yasiikudde eby'empeta. Batumiddeko abali Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Bahrain, Abu Dhabi, kosa ne mu ggwanga lya Oman. Limu bali kubanga mujje kumirako
bagiyita Faadi TV mbagala nnyo era mbebaza mbagamba nti mwebale okubanga mugibirako likinga comment section oba kabulekere mu comment section awo wansi atusigale nga ogyekumiddeko mbagala nnyo Faadi TV abali e Canada mbatumiddeko kosa ne mu ggwanga lya Iraq ekibuga bakiyita Bakitadde mbatumiddeko era mbebaza okubanga mugyekumira mu subscribe mwera